السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amatenda amalungi gonna tugatenda n'oyo Allah ow'ekitiibwa, Allah omulungi akyatuwadde akyatwazisa obulamu. Allah olubeerera tumusaba obulamu bw'aba atuwadde atusobozese obukoleramu ebirungi era atusobozese okukoleramu ebyo byonna byayagala. Mukkirize nzeko okusalira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Nabbi yatulaga obulungamu bwonna okuva ow'ekitiibwa mukama we era oyo omulungi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Nkuutira omwoyo gwange n'ejammwe okubanga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Abazze batambula naffe luno lutuula lwaffe lwakuna nga tulaba ebigambo ebyajjira mu mazhabu ge bayita amazhabu ga Imaamu Shafi'i. Omwo tugenda kulabiramu ebintu bingi naddala ebikwatagana oba ebyekuusiza ku mirimu gye tukola, omuli esswala n'ebiyingira mu sswala yonna, omuli okufuna ewuzu n'ebyo byonna ebiyingira mu wuzu, ebiri mu kusiiba, ebiri mu zaka n'ebyo byonna ebiri wansi w'ebyo wammanga. Twalaba mu lutuula lwaffe olwasembayo ne tulaba ebigambo naddala bye tugenda okukozesa mu bigambo byaffe oba mu ntuula zaffe zino. Twannyonnyola ebigambo ebitaano ebikulu. Ekigambo ekisooka ekya sunna, ne tutegeera sunna kye ki. Ne tulaba ekigambo mubah. Sunna twagamba kyekyo ng'omuntu bw'aba kikoze afuna empeera ate nga bw'aba kirese tafuna musango. Ne tulaba ekyokubiri kye tuyita al mubah, ekintu ng'oli bw'aba kikoze okukola kwe n'obutakola bye bimu. Ne tulaba ekirala kye bayita al wajib, ekyetteeka, ng'oli bw'aba kikoze afuna empeera ate bw'aba kirese afuna omusango. Ne tulaba ekyokuna kye bayita al makruh, ekintu nga kitamwa, ng'oli bw'aba akirese ekintu ekyo ng'akirese ku lwa Katonda, Allah subhanahu wa ta'ala amuwamu empeera, ate era bw'aba kikoze tafuna musango naye ng'ekintu ekyo kitamwa. Ne tulaba ekisembayo kye bayita al haram, ekintu nga Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama nga baatuziyiza okukola ekintu ekyo, ng'oli bw'aba kikoze afuna omusango ate era oli bw'aba kirese ng'akirese ku lwa Katonda n'enniya ennungi, ng'ate waliwo amakubo agakola omulimu ogwo oba ekikyamu ekyo naye n'akireka, Allah amuwa empeera. Olunaku lwa leero tugenda kutandika n'omulyango ogutandikira ddala ekitabo. Omulyango gwe bayita kitaabu ttahaara, ekitabo ky'okwetukuza. Obusiraamu bwafaayo nnyo ku kwetukuza. Lwaki? Kuba ojja kwesanga
ng'emirimu gyonna ebiseera ebisinga gye tukola kalombolombo okubeera omutukuvu okukola omulimu ogwo. Esswala oli bw'aba talina wuzu bw'asaala esswala ne bw'atuukiriza byonna ebituusisa esswala ye tebalibwanga esswala entuufu. Lwaki? Kubanga tafunye eki? Tafunye wuzu. Bwe tutunuulira mu zaka si yakufuna wuzu, naye zaka mu biruubirirwa byayo kuba nti omuntu atukuza nafusi ye, atukuza omwoyo gwe, n'atukuza n'emmaali ye. Bwe tulaba okusiiba kyekimu, bwe tulaba okugenda e Makka okukola hijja, waliwo emirimu egimu ng'oli bw'aba talina wuzu bw'agikola emirimu egyo Allah takola ki? Tagibala. Nabwe kityo tugenda okwesanga nga okwetukuza mpagi nkulu ddala mu mirimu gye tukola ki? Gye tukola. Lwaki empagi eyo nkulu? Mu hadithi ya Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama yatugamba mu hadithi entuufu, at-tahuru shatru l-iman, obuyonjo okwetukuza kitundu kya bukkiriza. Lwaki kitundu kya bukkiriza? Ojja kwesanga ng'emirimu gye tusoose okwogera, omuli okusaala, omuli okusiiba, omuli okuwa zaka, omuli okugenda e Makka, ojja kwesanga nga okwetukuza kuyingira mu egyo emirimu. Era twakula tulina ekigambo kye tuwulira, an-nadhaafatu min al-imaani, nti obuyonjo kitendo kya bukkiriza, obuyonjo kya mu bukkiriza. Ne kiraga ki? Nti omuntu kya buvunaanyizibwa okubeera omuyonjo, ng'era omuntu bwe kiri ekyobuvunaanyizibwa emirimu gy'olina okukola okuba nga weegendereza okuba nti obeera muyonjo nga tonnakola emirimu egyo. Ekigambo tahaara kitegeeza ki? Ekigambo tahaara bwe tudda mu bannannyini lulimi, ebigambo bino tujja biyitiriza nnyo. Ekigambo nga bwe tuba tukisanze tukitunuulira mu mbeera y'abannannyini lulimi, ekigambo ekyo bakivuunula batya? Era ne tukitunuulira mu bannannyini mateeka, ekigambo ekyo bakinnyonnyola batya? At-tahaara bakinnyonnyola batya bannannyini lulimi? Bagamba at-tahaara, obuyonjo mu lulimi Oluwarabu, an-nadhaafa, okwetukuza mu lulimi Oluwarabu kitegeeza obuyonjo. Buli kyonna ekiyingiramu okuyonja ekintu. Kangeze tuli mu muzikiti, n'obaako obupapula bw'osanga mu muzikiti n'obujjamu, ekikolwa ekyo ky'oba okoze, oba okoze buyonjo. Bwe luba lugoye lw'oyambadde ne lubaako ebisooto ebirugendako, ebisooto ebyo n'obijjako, oba okoze buyonjo. Batunnyonnyola ne batugamba at-tahaara, ekiyitibwa okwetukuza, an-nadhaafa bwe buki? Bwe buyonjo. Obuyonjo bwe butya? At-takhallusu min al-adnaasi al-hissiyya wal-ma'nawiyya, okwerongoosa buno nga weerongoosa okweggyako obukyafu bwonna, obukyafu obulabwako n'amaaso n'obukyafu obutalabwako n'amaaso. Obukyafu obulabwako n'amaaso ng'omusulo. Omusulo buki? Bukyafu. Obukyafu obwo tubugjawo tutya? Tubugjawo na kubuyonja. Ekyokubiri, omusaayi. Omusaayi nagwo buki? Bukyafu. Omusaayi kasita guyitirira, era waliwo omusaayi ogumalako wuzu singa guba gugenze mu ngoye zo, era nga waliwo omusaayi bwe guba gugenze mu ngoye zo tegumalaako wuzu.
omusaayi gw'ebiku, ebiku tubimanyi. Oli bwatta ekiku nga kiri mu lugoye, omusaayi ogwo ne gugenda mu lugoye lwe, omusaayi ogwo tegutta ki? Tegutta wuzu. Naye oli abadde atambula, ekiti ne kimusala oba ekibaawo oba ekyuma, n'avaamu omusaayi mungi. Obungi bw'omusaayi guno guleetera bw'oba nga obadde ne wuzu, wuzu yo neekola ki? Neegenda. Tulabye ekisooka obukyafu, ne tulaba ekyokubiri omusulo, ne tulaba ekyokusatu omusaayi, ne tulaba ekyokuna ebisesemye. Oli bw'asesema, okusesema okwo kwaba asesemye, ebyo byaba asesemye nabwo bubeera buki? Bukyafu. Kati okwerongoosa kuno, waliwo okwerongoosa nga tugenda kujjawo obukyafu, obwo obukyafu bwe tukola ki? Bwe tulaba. Ne wabeerawo n'obukyafu almanawiya, ng'obukyafu obwo tebulabwako na maaso naye nga bukyafu. Nga ki? Ng'endwadde z'omutima. Ze ziriwo endwadde z'omutima, mwe muli alkibru, okwekuza. Okwekuza tekuyina kifaananyi nti kufaanana bwe kuti, naye kubeera mbantu. Ekyokubiri alhasadu, ensaarwa. Ensaarwa ebeera mu mitima gy'abaki? Gy'abantu. Kati ekigambo tahara kwe kuba nti omuntu ogenda kwetukuza, ogenda kweyonja n'obukyafu obw'ebika ebimeka? Ebibiri. Obukyafu obulabwako n'amaaso n'obukyafu obutalabwako nga bwa munda. Tegerekese ekigambo tahara mu lulimi oluwarabu bwekityo bwe kikola ki? Bwe kitegeeza. Mu lulimi lw'amateeka gano ag'eddiini, attahara kye ki? Batunnyonnyola ne batugamba fi'ilun, kye kikolwa ma tustabaahu bihi ssala, kye kikolwa omuntu kyakola nga naye ekikolwa ekyo kimukkirizisa okusaala. Tegerekese, kye kikolwa ng'oli bw'aba akikoze, ekikolwa ekyo kimukkirizisa okukola ki? Okusaala. Tuyingizawo n'ekigambo ekirala, kye kikolwa omuntu kyakola nga kimukkirizisa okukola ebyo byonna ebiyingira mu mbeera nti omuntu bw'aba tali muyonjo, ebintu ebyo takkirizibwa kukola ki? Kubikola. Nga ki? Okufuna ewuzu. Oli bw'afuna ewuzu, ewuzu gy'afunye emukkirizisa okukola ki? Okusaala. Ekyokubiri alghuslu, okukola ki? Okunaaba. Mwembadde mukimanyi lwakubeera ebyo tujja biraba maaso. Waliwo okunaaba omuntu kwasobola okunaaba nga ne bw'aba tafunye wuzu, okunaaba okwo kwanaabye asobola okukozesa okukola ki? Okusaala. Tegerekese. Ekyokusatu atayammumu, yeki? Ye tayammamu. Nti oli bw'aba afunye tayammamu asobola okukola ki? Okusaala. Naye bino ebibiri ebisooka, okunaaba ne tayammamu, biina we bijjira, si buli wamu nti bikola ki? Bikola. Ffenna tuyinza okuba tumanyi emitendera omuntu gy'asooka okuyitamu okuba nga afuna tayammamu. Si buli omu nti akola ki? Tyafuna tayammamu. Era towulira n'ogamba nti mu bigambo bye baŋŋambye omuntu ebimusobozesa okusaala mulimu tayammamu, esswala netuuka n'otayammama ng'amazzi weegali. Waliwo ebirina okusooka okubulawo okukkirizibwa okukola ki? Okufuna tayammamu. Kati ekigambo tahara mu bannannyini lulimi kyekyo ekikolwa omuntu kyakola nga kimukkirizisa okukola ebyo byonna omuntu byakola nga kalombolombo okufuna ewuzu oba okusaala oba okunaaba oba ki? Tayammamu. Tegerekese.
ekyo kye kigambo tahara mu lulimi mu bannamateeka. Ekisembayo wa izalatu najasa, n'okugyawo obukyafu. Ebyo byonna biyingira mu kigambo okwetukuza. Kitegeeza okwetukuza kikolwa ng'oli bw'aba kikoze asobola okufuna okusaala, kikolwa oli bw'aba kikoze ekibadde kikyafu kikyuka ne kibeera kiyonjo. Tegerekese biki bye tukozesa okufuna owuzu okunaaba byebiriwa? Wuzu tugifuna naki? N'amazzi. Tegerekese okunaaba tunaaba naki? N'amazzi. Omuntu ne bwe yeesiiga yenna sabbuuni ow'amazzi, sabbuuni oyo n'amubuna ku mubiri gwe, tugamba nti anaabye? Aba tanaabye, kubanga ekinaaza ekiyonja ge maki? Ge mazzi. Kati sheekhe n'atugamba walmiyahu, n'amazzi allati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin, tin'amazzi agakkirizibwa okuba nti omuntu agakozesa okweyonja, amazzi ago biri ebika 7 eby'amazzi. Tuli wamu? Tumaze okukkaanya nti ekirongoosa ge maki? Ge mazzi. N'agamba walmiyahu, n'amazzi allati yajuzu biha tathiru 7 miyahin, n'amazzi agakkirizibwa okwerongoosa nago bika by'amazzi bimeka? 7. Tugamanyi? Wanji salla ala rasulillah, allahumma salli ala rasulillah. Amazzi agasooka amazzi g'enkuba. Amazzi agakulukuta agabiri. Waliwo omulala alina eri amanyi? Amazzi ga taapu gasobola nti okuva mu bino ebibiri mu enkuba oba agakola ki? Amazzi g'omuzira. Amazzi agasooka maa'u ssama, amazzi agava mu ki? Mu ggulu. Amazzi ago Allah yagoogerako aya nnyingi. Wanazzalna minas samaa'i maa'an mubaaraka. Allah atussiza amazzi okuva mu ggulu ng'amazzi ga mukisa. Kambabulire kino, buli lw'olaba ng'enkuba etandise okutonnya, enkuba ey'emirembe, kiba kirungi n'ofulumako okuwa bweru, enkuba ne bwekkuba y'amatonda ameka ne gakutonnyako, kuba enkuba yaki? Ya mukisa. Waliwo enkuba esobola okutonnya neeva mu kubeera enkuba ey'omukisa nga Allah ayina ekirala kyakoze eki? Kyagisindikiddemu. Tegerekese. Naye nga ensibuko y'amazzi agava mu ggulu, ekisooka mazzi gaki? Ga mukisa. Ekyokubiri mazzi mayonjo, tukkirizibwa okukola ki? Okwerongoosa nago. Ge mazzi agasooka. Amazzi ag'okubiri maa'ul bahri, amazzi g'ennyanja. Amazzi gaki? G'ennyanja. Ennyanja, bwe twogera ennyanja tuba tutegeeza bino wammanga, tuba tutegeeza ennyanja ne segayanja, bagayita segayanja oba semayanja. Semayanja tuba tuyingizaamu kye tuyita lakes mu luzungu, oceans,
ne seas. Tegerekese gonna gatwala erinnya amazzi gaki g'ennyanja. Oli ayinza okwebuuza amazzi g'ennyanja ng'abantu bagayiwamu ebikyafu, amazzi g'ennyanja oli ng'asobola okubikula tooyiye omudumu nga gutuukira mu ki? Mu mazzi g'ennyanja. Era oli ne yeebuuza amazzi g'ennyanja gabeera mayonjo nga gamaze kuyita mu national water neegalongoosa ne gatutuukako ne gayita mu taapu, oba bwe ŋŋenda ku nnyanja amazzi ago nsobola okugafunisa wuzu? Amazzi gano Uganda yonna, Victoria yaffe egyolaba, Uganda yonna ne bwe tuyiwamu obukyafu bwaffe bwonna nga tubiyiwa mu ki? Mu Victoria. Ebbanga lyemala nga bino ebisatu tebikyuse, amazzi ago gasigala mayonjo kuba ekisooka mazzi maki? Mangi. Okuyiwamu obukyafu ne bukyusa bino ebintu wammanga. Ekisooka allawunu yekkala, langi y'amazzi nekola ki? Nekyuka. Ekyokubiri arraiha, oluki? Olusu ne lukola ki? Ne lukyuka. Ekyokusatu attaamu, enki? Test oba empooma. Ebyo kasita bikyuka ku mazzi gaffe aga Victoria agalimu yennyanja, awo mu mbeera eyo tusobola okugamba nti amazzi ago tetukola ki? Naye nga kisoboka. Tegerekese kati amazzi g'ennyanja oli abuuza, bwe ŋŋenda ku nnyanja ndi ku lyato nsobola okusena bwe nti amazzi wansi nga bwe nfuna wuzu? Tugamba nti okkirizibwa okufunisa amazzi g'ennyanja ewuzu nga togalinze kuyita mu national water ekole ki? Egalongoose gasooka gakutuukeko. Lwaki? Ku mulembe gwa Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama waliwo abalunnyanja, abasajja abakozesa amaki? Amazzi. Omusajja namubuuza namugamba, ya Rasulallah, inna narkabu lbahara, fe tuli basajja tukolera ku ki? Balunnyanja, tukolera ku mazzi, naye ebiseera ebimu tulinnya amaato gaffe nga tuli ku mazzi, wa nahmilu ma'na alqalila min alma, naye nga amazzi ge twatambudde nago mazzi maki? Matono. Oli ayinza okuba atambudde n'ekidomola ky'amazzi ku kaato kano ak'enkasi n'atuuka eyo mu makkati g'ennyanja, kuba okusinziira ku bigambo bya sahaba kyefaananiriza nti omusajja yalinnya eryato oba baalinnyanga amaato gaabwe, naye nga batuuka eyo mu maaso g'oku mazzi balina amazzi matono, naye ne babuuza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in tawadda'na bihi atishna, amazzi gano ge tuyina bwe tusalawo gafunisa ewuzu tugenda kulumwa ennyonta, kuba tujja gafunisa ewuzu ag'okunywa gakole ki? Gatuggweko. Era n'amugamba, afanatawadda'u bimaai lbahri, owange omubaka wa Katonda, tukkirizibwa okufunisa amazzi g'ennyanja ewuzu? Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'abagamba, huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu, nti amazzi g'ennyanja mayonjo gakkirizibwa ogafunisa eki? Ewuzu. Ate ekyokubiri ebiba bifuddemu ago amazzi tukkirizibwa okukola ki? Okubirya. Tegerekese, oli bw'ajja ekyennyanja mu mazzi nga kimaze okufa tukkirizibwa okukola ki? Okukirya. Ate ekitali ku lukalu
bwe tusanga embuzi ente efudde byokka tetukkirizibwa kukola ki kugirya naye ekyennyanja ebyennyanja ebifiiridde mu mazzi tukkirizibwa okukola ki okubirya naye bwankubadde nga tukisanze kiki kifu oba oli n'akivuba nga kiki kiramu kati nabbi agamba basahaba amazzi g'ennyanja mazzi mayonjo tukkirizibwa okugafunisa eki ewuzu ate n'ebiba bifuddemu ago amazzi bikkirizibwa okukola ki okuliibwa amazzi ag'okubiri tugalabye amazzi agasooka tugambye amazzi gaki agava mu ggulu amazzi g'enkuba ag'okubiri maau albahari amazzi gaki g'ennyanja amazzi ag'okusatu maau nahri ge mazzi g'emigga ono mu Uganda tulina emigga emeka tumanyi river Nile waliyo omugga omulala oba mwegiringa naye tetugimanyi bumanya n'amazzi g'emigga nago gakkirizibwa okugafunisa ki ewuzu n'okwerongoosa oli ayinza okubuuza ekibuuzo kino amazzi g'emigga mu luzungu bagayita fresh water tegaliimu muki munnyo tegerekese ate amazzi ga semayanja oceans ne seas gaki ga munnyo ate watugambye ebimu kubireetera obuyonjo bw'amazzi okubanga tesiti yaago tekoze eki tekyuse abange amazzi g'omunnyo nga ga nnyanja tukkirizibwa okugafunisa ewuzu yadde nga ga munnyo tukkirizibwa oli abadde atambulira ku Mediterranean Sea oba Pacific Ocean oba Indian Ocean ng'atambula mazzi ga munnyo akkirizibwa okugafunisa ewuzu ng'ate ga munnyo akkirizibwa okugafunisa lwaki kubanga kino ekyomunnyo butonde bwagamaki amazzi tegwongeddwamu bwongerwa wabula katonda yagatonda nga gaki ga munnyo tegerekese amazzi g'omuki g'omugga wano mu Uganda tugambye tulinawo river Nile oli bwagisanga bwagituukako afune ki afune wuzo amazzi ag'okuna twagambye gali ebika bimeka 7 twakalabako bimeka 4 ekyokuna maul bi'ri ge mazzi gaki gabbowa lwaki nga yise gabbowa kubanga ge bayita maul bi'ri ge mazzi nga tusiima masime tegerekese nga gabeera mu ttaka naye nga amazzi ago gatuukako muyina kusooka kusima ne mukola ki ne mugatuukako waliwo tugayita gabbowa oba gaki waliwo amazzi gano nga bagateekayo omuguwa oli naakola ki n'agasika bateekayo ekirebe nga bakiwanise ku muki bakisibye ku muti mutwe gwo nga guliko omuguwa gukka wansi ne kiyise n'amazzi oli naakola ki aga amazzi ge bayita maau albi'ri bi'ri tugambye ge mazzi nga tusima masima okuva wansi ag'okutaano maul ayini ge mazzi g'ensulo bino ebibiri biyinza okutera okufaanaganamuuko amazzi ge tusima n'amazzi gaki g'ensulo naye ekibyawula nti amazzi g'ensulo go tetusima masime tegerekese wabula ensulo ebeerawo ebiseera ebisinga tutera gitereeza butereeza amazzi gano gakole ki gabeere malungi naye yeebeerawo ate n'ekirala yeebeera ku ngulu zitera kubeera mu ntobazi oba mu kikko tegerekese kyekika ekyokumeka ekyokutaano amazzi ge tusima maul bi'ri wa maul ayini amazzi gaki
gensulo. Amazzi ag'omukaaga ma'u thalji, amazzi waliwo yakyogedde wano, amazzi gaki g'omuzira. Amazzi g'omuzira wa ma'ul bardi, n'amazzi g'obunnyogovu nago gamanyi okufaanagana, tugawula tutya? Ma'u thalji kwe kuba nga enkuba etonnya naye ng'entonnye nga ennyogoga nnyo, ng'amazzi we gatuukira amazzi ago geekwata ne gakwata ayisi. Tegerekese, amazzi ago bwe geekwata ayisi nago gayingira mu mazzi getukkirizibwa okukola ki? Okwetukuza nago. Tuyinza okuba nga wano Uganda yenkuba tulabika tetugirabangako obanga waliwo abaali bagirabyeko. Enkuba etonnya naye ng'ennyogoga nnyo, nga bw'oba ogitadde mu bbaafu yeegatta neekola ki? Neefuuka ayisi. Amazzi agasembayo ma'u albardi, ge mazzi agatonnya nga gayisi. Omuzira ogwo nkakasa twali tugulabyeko. Omuzira ne gutonnya nga muki? Nga mungi. Lwakuba birungi Allah bye yatuwa wano Katonda mu Uganda, kizibu okutonnyesa omuzira. Omuzira ne guziba n'ekkubo nga wonna olaba ayisi. Naye waliwo amawanga nga Allah atonnyesa omuzira ne guziba n'amakubo. Tegerekese, kati ago amazzi nago gayingira mu mazzi getukola ki? Getukkirizibwa okwerongoosa nago. Lwaki? Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yatugamba alma'u tahurun la yunajjisuhu shay'un, amazzi gonna getulabanga mayonjo nga tegakyafuwazibwa na kintu kyonna, amazzi ago tukkirizibwa okukola ki? Okugakozesa okwerongoosa, okunaabisa n'okufuna ki? Ewuzo. Amazzi ebika bimeka? 7. Olwo ekika kyenjagala obbongerako, ge mazzi agaava mu ngalo za Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Ekyafayo twali tukiwuliddeko wangi? Amazzi agaava mu ngalo za Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Omusajja omu yagamba wa afdalul miyahin, amazzi agasinga obulungi, ma'un qad nabagha baina asabi'i nabiyyi almuttaba', nti amazzi agasinga obulungi ge mazzi agaava mu ngalo za Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Lwakuba ago tegakyaliwo, kuba Nabbi yakola ki? Yafa. Bo basahaba bafuna omukisa ne bakola ki? Ne bakirabako. Kati omusajja atugambye nti amazzi agasinga obulungi ge mazzi agaava mu ngalo zaani? Za Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. ويليه ماء زمزم فالكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهر. amazzi agaddirira, amazzi agaava mu ngalo za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge mazzi ga Zamzamu. Twali tugalabyeko? Tetugalabangako bannange. Amazzi gaki? Ga Zamzamu. Bahaji n'abagenda okukola hijja ne umra ge bakola ki? Ge baleeta ne gaddirirwa amazzi ge tuyita al-Kawthar, amazzi Nabbi gagenda okunywesa abantu ba umma ye ku lunaku lwaki? Lw'enkomerero. Bwe gavaako fanilu Masra, ge mazzi ga River Nile. Lwakuba ono yawandiika ebigambo yagayita Nilu Masra, yagiyita nnyanja y'Emisiri
kubanga ayinza okuba Uganda yali takola ki tagimanyi naye Niiru River Nile nyanja yaki ya Uganda sibwe kiri oba tugibagabire Fanilu Masra River Nile ine ekyenkizo ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yajogerako n'agamba gyegimu ku migga egy'omujjana. Allah bw'akusaasiranga nga n'oyita ku Nayiro ogakwatako amazzi n'ogamba ayi Allah omugga guno gimu ku migga gy'omujjana nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yayogera. Allah nga bw'onsobozesezza amazzi gano gakwatako nga ndi ku nsi ayi Allah nkusaba onsobozese ne ku lunaku lw'enkomerero nkole ki kitegeeza oba omaze okwesabira okuyingira ejjana mu mbeera emu oba iki endala. Tegerekesa agambye amazzi agava mu ngalo za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge gasinga obulungi, ne kuddako amazzi ga Zamzam, ne kuddako amazzi ga Kawthara, ne kuddako amazzi ga River Nile, thumma baaqi al-anhuri, oluvannyuma ennyanja ezisigadde ne zikola ki ne zigoberera. Njagala babuulira kyafaayo kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama olunaku lwe yavaamu amazzi mu ngalo. Sahaba gwe bayita Jabir radiyallahu anhu atunyumiza atisha nnansa yawmu Hudaybiya, olutalo lwa Hudaybiya oba endagaano ye Hudaybiya, basahaba baafuna ennyonta. Bamala okufuna ennyonta, nga bwe tukimanya nti omuntu buli lwafuna ennyonta aba ayagala amazzi gaki g'okunywa. Kati basahaba bamala okufuna ennyonta bagenda okutunuulira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga mu maaso ge ayinawo kye tujja okuyita kibeera kikapu, naye ekikapu ekyo nga bakikola mu mubiri gwa mu ddiba lya kisolo. Simanyi oba ne Uganda tubiina eddiba ly'ekisolo ne bakolamu ekikapu ekitereka amazzi. Basahaba ennyonta emala obbaluma bagenda okulaba mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mu maaso ge ayina ekikapu ekyo mulimu amazzi. Basahaba ne baagala okufuna ewuzu, ne bajja ewa mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abaali baagala okunywa era ne bajja ewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuba akaseera ako yalina amazzi. Nabbi agenda okulaba bamwetoolodde n'ababuuza malakum, nga munsazeeko ki? Abamugamba nti Nabbi ffe twagala kunywa, abamugamba ffe twagala kufuna ewuzu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fawadaa yadahu, n'akwata omukono gwe n'aguteeka mu kikapu kino. Amala okuguteeka mu kikapu, fajaala almaau yathuur, agenda amazzi ne gatandika okukola ki? Okufuumuuka mu ngalo ze. Basahaba ne banywa, abaali baagala okufuna ewuzu ne bafuna, abaali baagala okuterekako ne batereka. Sahaba eyanyumya ekyafaayo kino ne bamubuuza kam kuntum, kuba amazzi agatuuka okuva mu ngalo, abanywa ne banywa, abafuna ewuzu ne bafuna ewuzu, n'abaterekako ne baterekako, gabeera amazzi mangi. Ne bamubuuza akaseera ako omwali omuwendo gw'abantu bameka? N'abagamba law kunna 100,000 lakafaana, obungi bw'amazzi obwava mu ngalo za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne twandibadde abantu emitwalo 10, amazzi ago gandikoze ki? Ganditumaze, naye twali abantu 1,500. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama muzimu ku baraka Allah ze yamuwa, yavaamu amazzi mu ngalo ze, basahaba ne bafuna
ewuzu abanywa ne banywa n'abaterekako ne bakola ki ne baterekako. Sahaba nambuuza nti mwali bameka? N'abagamba twali 100 newe twandibadde emitwalo 10 amazzi gandikoze ki ganditumaze. Ngenda kusembayo nedduwa fenna gyemmanyi tuyinza okuba tugimanyi kuba eri mu dduwa zetusoma nga tuyitandika ki essala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nga atuyigiriza edduwa eno, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Eno edduwa abaagala ogiyiga dduwa nnungi ogisoma nga tuyingira muki mu ssala. Egamba ay Allah omulungi, ba'id baini wa baina khataayaya, ay Allah nkusaba osembeze wala wakati wange n'amazambi gange, kama ba'adta baina almashriqi walmaghrib, nga we wayawula wakati w'obuvanjuba n'obugwaki n'obugwanjuba. Allahumma naqqini, ay Allah nkusaba onyonje onnongoose, min alkhataaya mu mazambi, kama yunaqqa athawbu alabyadu min addanas, nga bw'olongoosa oba nga bwe tukutukuza engoye ennyonjo nga tuzijjamu obukyafu. Tegerekese nti ayi Allah nange nnongoosa nga bwe kyefaananiriza okulongoosa olugoye olweru nga lubaddemu obukyafu. Allahumma ghsil khataayaya bilmaai wathalji walbarad, ayi Allah nkusaba olongoose amazambi gange n'amazzi gali ge twalabye, amazzi agatonnya nga gaki ga muzira, oba amazzi agatonnya nga gannyogoga nnyo ne gafuuka gaki gayise. Kati omusajja edduwa eno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyatugamba nti ayi Allah nkusaba onnongooseeko amazambi gange nga bwe tulongoosa bilmaai, nga tulongoosa n'amazzi agayise ago n'amazzi gaki g'omuzira. Edduwa eyo ennungi okuba nti omuntu atandika naye swala. Nsaba Allah omulungi atusinkanyiza olunaku lwaleero, addemu atusinkanye ku mulundi oguddako olwokusatu olujja. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.